Atenderezwa gurumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo mbogombogo chewagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza ko bachika na mwena abambuliza mbitibya mabyenjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka we pone bajaja fe mbitibya byenjawulo nate krakade kanuke tulimu akokushisibwa kwensi yafe eyomunda we pone abweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusawo bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano njagala nkujjukize nti oli Katonda akuzibwa. Mu ngeri eno w'obeera Katonda akuzibwa oli bumu wamu n'egganda eryawamu eriva ku kitaffe Tonda ne mama namugereka. Ebiseera ebisinga mbuuza abantu ne mbagamba nti enkoko ezaala nkoko, embuzi ezaala mbuzi, endiga ezaala ndiga. Okera ku makya n'ofukamira ne bakugamba nti kitaffe ali mu ggulu, ekitegeeza nti kitaawo ali mu ggulu oli muwundwa gwe oba oli ndabirwamu ye kubanga yeezaala. Era ne kino mukitegeere nga Katonda akuzibwa kyatamanyi Katonda abeera takimanyi. Kijja kitya? Ti omwoyo gwo gubeera gugattaganya amagezi mu bulamu obw'enjawulo, si mu kikula eky'obuntu bwokka, naye mu bikula byonna nga bwe twasoma emisomo nti otandikira kuva ddala mu elements n'ogattaganya empewo n'ogattaganya omuliro n'ogattaganya amazzi. Y'ensonga lwaki Abaganda muyambala akakomo akagattaganya emisambu esatu egyo, bwe bwa musoke, bwe bwa kiwanuka n'obwa mukasa. Simple elements. Nga newankubadde abasinga ku balubaala abasinga obungi tebamanyi musoke yaani, tebamanyi nti ye kabaka w'empewo, bamuwa nkuba, naye enkuba ekolebwa bonna basatu. Mujjukire nga muli mu masomero babasomesa ne babagamba condensation, simanyi evaporation, biki ebyo byonna bibeeramu abasatu okukola enkuba. Naye ate era tebabeeramu basatu bonna, babeeramu omwenda, kubanga abakola bano abasatu be bali enkaaga be muyimba abalangira nkaaga ng'Abaganda. Enkaaga ezo zaani? Ye maama, taata, Saarongo, Ndawula, Saarongo Bulamu, Lubanga, Saarongo Kitinda asookera mu Bwawannema, kwe kukola enkaaga. Bwe kye bakola ekigambo atom nga bwe twakiyiga emabega. Then atoms bbiri ne zikola molecule emu ey'obwamusoke. Atoms nnya ne zikola molecule emu ekola omuliro. Atoms mukaaga ne zikola molecule emu ekola amazzi. Butonzi. Weewaawo. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa muganda waffe amanyikiddwa nga Yesu mu bwabulamu, mu luzungu gwe bayita Jesus Christ. Agamba bw'ati, mbalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yange. Abagalwa, ndaba bangi okweterera Sengendo Nattimba abayimusibwa era abalaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bazaala Sengendo Omuggya, okwetoloola Sengendo Nattimba. Abagalwa, yemmwe mubadde omumuli ogwa amagezi aga bulamu, Christ consciousness, mu mugigi guno. Yemmwe mubadde omumuli era yemmwe mumuli. Yemmwe musitudde omumuli ogw'obwa magezi ga bulamu, Christ consciousness, mu mugigi guno.
era nga njaganya ku lwekyo. Era nga muli munda muwuliriza nga waliwo enkyukakyuka ezigenda mu maaso mu kadde kano. Abaagalwa, kituufu waliwo akavuyo n'embeera ey'obugulumbo okwetooloola ensi yammwe mu kadde kano. Naye munda mu mitima gyammwe muyina ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo ky'ensi ensuubize. Ekifaananyi ekyo muzze mukiwanirira mu bulamu bwammwe obungi, obutali buno bwokka naye n'obw'emabega. Singa omwoyo gwali guyina obutaffaali, mwandibadde muwanirira ekifaananyi ekyo mu butaffaali bwammwe ng'omwoyo. Abaagalwa, mu biro bino n'ekifaananyi ekyo kye muzze muwanirira mu bulamu bwammwe kibayambe okubeera nga kibayimusa, era kibayambe okubeera nga mukomawo nate ku Sengendo. Abaagalwa, olina okwebuuza mundaayo oba okwebuuza ggwe ng'omutonzi, ensi ensuubize oba ettaka essuubize eryo lye baatugamba kitegeeza ki? Ettaka eryo essuubize lyawandiikibwako mu bitabo byammwe ebya Bayibuli. Era ebiseera ebisinga abantu abamu baalowoozanga nti yali ttaka limu oba ggwanga limu, ekintu ekitali. Nedda. Ensi ensuubize ye maama Nattimba yenna nga Sengendo. Era nga yemmwe omuwundwa oguliwo okubeera nga mu projecting oba okuvaamu ekitangaala ekinaatonda ekijja ekibalindiridde. Ekyo kye muyita Sengendo Nattimba. Ekyo kye muzze mulootako kisobole okubeera nga kizaalibwa, naye mu kuzaalibwa kisooka kuzaalibwa munda mu mmwe mu mitima gyammwe. Abaagalwa, muzze muwanirira era nga musuutasuuta ekifaananyi ekyo ekya Sengendo Nattimba Omuggya okumala ebbanga ddene. Kano ke kadde okusobola okubeera nga endabirwamu eyo okusobola okubeera nga mugireeta mu bulamu obwa wabweru. Abaagalwa, ke kadde ak'okubeera nga mugattaganyiza wamu n'abo bonna abalina endowooza y'emu mu mwoyo ne mu mutima okusobola okubeera nga muleeta Sengendo oyo omuggya gwe muzze muwanirira mu kifaananyi kyammwe. Yenze Jeshua nakoze mistake. Jeshua abeera aliyogereramu mu bwa Muzimu. Yes, Jeshua abeera aliyogereramu mu bwa Muzimu. Yesu abeera aliyogereramu mu bwa bulamu. Then Sananda abeera aliyogereramu mu bwa kinene. Weewaawo. So eno message evudde mu bwa Muzimu amanyikiddwa nga Jeshua era nga y'omu era ye Yesu. Weewaawo oba Jesus. Atenderezwa gulumiswe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu gwe akuume.